Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700 Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connect Properties beba kuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuli ku Animal Farm. Ekisokera ddala twawezezza emyaka ebiri kati. Tufuneyo atukolera pato batuddayo eri gye twali. Ewa Haji Jafari. Haji Jafari atu. Haji Jafari sebo. Tuyite tu celebrating age emyaka ebiri. Ayo kyembuzi n'endiga. Yo kyembuzi n'endiga. Nendiga baze ndiga bajiria. Wali ndi ku ndiga. Madengi nakoboza. Abasajja gwe tomanyi bintu wano. Omukira gw'endiga bagenda ne bagwocha kusigiri bwe bati. Obugunde ne bugwako oboya. Nibali okaba bwe bati ne bagusekula. Ne bagusiba. Ne baguteeka ku mmere oba ku mmere waggulu. Kati amasafu gali gonna ne gafuuka so. Usanga omusajja nga agubutira mu luseke ngasoda omusajja bayina embuto nogani naye anaato ng'oluto lunaaseerera biki oli ati amasafu g'endiga amasafu g'endiga ge gawonya buli kirwadde kyonna ekiri mu lubuto buto omukira gw'endiga bw'obanga oyagala kuwona omusujja butakwata genda okwata akalulu k'ente kakaawa naye kateekemu amasavu okokye kabeere kasi oba kasiiko oba kakole ki naye nga okalye buli myezi egi toyinza kukwatibwa malaria tekiriyo. So myaka ebiri nga tuli wano tubaweereza mzee ja kusooka kwebaza myaka ebiri si myangu lwakuba kati ennaku zino obeera bize naawe nkwebaza abantu abalala okeera bukeezi ku bintu byabwe ebyango jaleeti nange nkwebaza tebakuguze yes
n'abantu bo bonna bokola nabo tebabagula anti nalondamu oli agenda nakuba essimu simanya nzisoogere na bamawulire I don't talk kuba beekweka ayinza okuba nga wabukedde neyeyita owaawa kakati gwe n'olwana nabo sikyenayogedde teriwo amawulire gwempa interview taliyo abantu babeera bakwagala nnyo bakubuuze ku nsonga nedda they distort what you say ate bwe kyotamanyi omwana omuwala omulenzi amufukaamirira twali mu byalo eyo waffe nga bamenye no-27 kale sooka osuleko endebe yange ogituuse wali ate dadi gyali abeeka gye bali ffe tetwalina dadi naye kasita afuna olubuto ate yanoonya omulenzi kakati gwe kasita oddira owamawulire wa Uganda kubanga olina okumanya ti owamawulire wa Uganda agenda okukubira essimu aba alina interest nti kati kasita gwe olaba mu bukedde batandise naki ti waliwo yunifoomu z'amagye ez'ebiwa ku street ekidiridde ki bazibiddemu ekyengera kati abo balwanira tenda oyo abadde alina tenda nga yakuba yunifoomu za poliisi yo bagitutte evuddewo era bw'onoonyereza ennyo kati n'omanya ebiri mu poliisi ojja kutegeera nti kontrakiti ebadde tennaggwako abadde tezigenda ku street ate kakati mwe babakubira essimu kati bo banoonyamu ekintu kimu okyola abagamba amuprobing nedda you say are they mine are you sure if they are not official police uniforms show me the material. Is it the first time that people masquerade in uniforms that belong to them? To the police. Yes. Kakati yebukedde ayagala ekintu kimu credibility wakkiriza era kisookera mu bukedde nekiraga mu New Vision. Kakati ye ono kati bakuba kati bukedde baje hayalinga okuba abadde alina tende ekuba ki uniform. That's the problem they have. Now bali malicious mu bintu nze ekyabantamya nakola nabo emyaka 10 naye faction eyo eyagala ssente emala kwonoona tikakati olwamaze okukubawo ono omukazi byenkya ne bamugjawo. What has happened? Ab'ebibanja mwewandiise omanyi biliyoni gavumenti zegenda okukozesa okusasula bananyentako bano okufuna ebibanja ye byenkya talina zirya kati nabakooba nawe nabakooba ojja genda nga banna abakusooka olaba namuganza awummulamu naye gwe ate ojja genda bubi nabakooba ajja genda bubi nnyo. Omanyi buli kaseera bafunayo afuuwa omulere lubaale waabwe owobujozi alina gwe yeetikako n'amusamira kati nabakooba yakongojja lubaale waabwe owobujozi akubaba bagenda ne bakuwana bamawulire ne bakwana nabakooba abemengo ne bamuyita n'abakooba enkomerero ye ejja kuba mbi nnyo n'okusinga banne. Now Muzeeyi Mirundi, there are two things byenjagala okubuuzaako. Ekisooka nga celebrating emyaka 2 wano nzijukira tukola interview yaffe yasooka ng'ovudde ku NBS ne nomala ne ku top novaako. Omanyi ne yasooka eyasooka okujja no mu interview oyo omuvuka we wa NTV yasoma amawulire and Patrick Mukasa oba Franka Walusimbi muwa obugagga oyo Walusimbi teyadda. Waliwo omulala yali mu UBC teyadda. Ate nze nange ogenda okujjamba nakufunye edda. Nina sikaani 2. Nina sikaani yange ey'omu kkanisa abantu bakumbulira nti oli mubi. That's why abakalamojja abo mubalaba. Abakalamojja abo bwe bakutunulira ng'ogenda okusinkana omukalamojja fe Abaganda tuyina omweso tukozesa omweso. Omweso okwata ensimbi bwoti n'oziyiwa zikubuulira message fe abazimanyi oba ow'engatto omumanyi basala engatto ne bagiteeka mu pieces n'otuula wali n'akwata bipieces byeyasaze mu ngatto 10 n'abikukanyugira abala bikukutte nebigenze ebbali. Ono wa mweso ono akola bwati ow'engatto wa nsimbi
kati abakalamojja bwe baba balina omuntu gwe bagala okukola naye eddiiro basala embuzi babala byenda byayo ebyenda bye bibabuulira bo tebalagula bino byefu tebakanyuka ngatto bo byenda bya mbuzi kakati nze nange omuntu gwenkolagana naye mala kebera mu kkanisa nenda bwoba mulungi oba siki era bonna bagenda bina abasooka okukunoonya bonna bakolaki kubanga bo kye bakola bamanyi okudistortinga ebintu bakukwate bagadde okugyawo puroguramu zizino mu myaka 2 zibalemye 10 zemaze nga nwana nabo ne bagenda wa nina okudda mu NBS why bakola naye endagaano mu byenjogerayo kuba balina mu shares nagigaana ayina okudda ku NBS nagaanayo abantu bakyewuunya nange nga mwendi paka kati programu ye NBS yali yamaanyi gwetwali tugira neisima ng'abantu batuula ku lwokubiri ku makya anti bagyonoona naye Muzeeyi Mirundi gwengoyina nnyo lo tekisoboka lwansonga Kaliisa yali talina 10 kyampa naye nga nkimanyidde ddala ti Museveni yasasulanga puroguramu eyo tumwebaze mwenda pulezidenti abayita okubabuuza sente ne bagenda bagamba Kaliisa n'ateekawo ekipapula ky'abalooya ne mukakanizi nti biliyoni 10 bazimusasuze kozi sente zange zatutte biliyoni zange 10 Kaliisa yazibawa nina okukkiriza kuba yaabwe manya abasajja abo bajoozi bwe bajjayo biliyoni bwembwa tebakuwa eyo nagiggalawo ni mu ddaame lyange tewali kutwala birango bya mwana nga nfudde kubirangayo waliwo omujoozi kwenjagala okubira ddala mujjemu obujoozi obwo NBS erimu omujoozi ayagala okunfuula okunteeka mwanda bwe yayenga olugozi wadde kati nalira kisinga nembasonyiwa siridda ku CBS siridda ku CBS aba CBS nabavaako bankuba obulango mbagambye ekigambo kimu Katikkiro alondebwa bulondebwa mu regional tier era bwe kyadda mu ntebe kikale kikale kiri ku mbaata singa njogera kyekyakola mu bulango omwo tekidduka emisinde kikale kiri ku mbaata kireeseka n'akaana kikataddemu sente katandikbaw ogumutwe ogukiringa emmumu when I fight yes that's me Uncle Abe gwe njagala okubuuza wali olabye omuntu alwanyisiza abasajja bano emyaka 10 ataddayo fenna kye tukyasinza okukutyako okukola mu gavumenti ya Museveni kuba obeera okyali awo ovudde ku NBS nonkakasa kasuku kaabe lubaale kaabe katonda kijja kuddayo ne ku topu n'ovaako sheya ku topu eyokumanda yalinga y'amaanyi oyo omusajja Ssennyonga Bagundi ekyamukola obubi yafuna ebintu oyo akachenji kalina omutwe gukalinga mangada kagenda wa pulezidenti mbukampaabire aŋŋambeko nenkalaganga kalina akatuka kakalinga mangada kanepangako bawayo Ssennyonga ne bamuwa liriifu ne batta puroguramu nze ne Ssennyonga niyo asinza amagezi oluwombo n'ebirulimu kyekisinga tukuwa olwamukene oba enkoko eyesowaani is this head ogabye oluwombo bakuwe enkoko oluwombo lwamukene n'enkoko yesowaani olyakoki enkoko ya sowaani yes kati nze guno gwe mutwe ezo TV zamwe naki mpombo nze ndi mbizi sidda mabega once I make a statement nekasijja kudda because I make a decision after considering many issues NBS kwisa tebalinda bayo eya Ssennyonga kwisa eya Gundi naliko ne ku channel 44 eya Kayanja walikoko kakati mbabuulira nti akulu koza akula ayamba Kayanja mu misango gye akula akutte Gundi byanda akulu alikwatibwa n'ennakalema bajja kukwatibwa n'oyo n'abakoowa nakulu bajja kubakwata babuuke ebifiira kujooga bantu kati akulu buli muserikale wa saidi ayagala okukuzibwa mu saidi awasiza wa Kayanja kakati baŋŋamba nti akulo simanyi tayogerwako saddayo omukazi ayina nabaana takufiira mu bufumbo ng'ekizaala atambula nakyo nze ekizaala ntambula nakyo ekizaala kyange akiri teri gye sijjaako
teri radio gisijjako teri tv gisijjako kasaba kujoga ABS negijjako ate ABS bakola ki anti koja Kimbo yagigula kakati alabika luwa bamugenderamu negijjako metro nali sijja gijjako naye kuba babu yagamba nti nze sijja mujjako nagenda okulaba nga tulwana n'ebbanda ye tamanyi nti nze mukwata mu meeting zabeeramu nzize kiro first of all I've sacrifice nzija sawa kiro sawa satu ezekiro ate nwane naawe negijjako ate mulwana mutya anti yajjanga nga bw'omunnyonnyola ayina counter information gye yazze nayo kakati why should I remain harboring over an issue let me go nenjijjako yobukedde terindabako yobukedde eyo terindabako ne bwendi avuola okukola ntya omanyi gwe nti mu New Vision simanyi miliyoni 5 nga munkubye nti ndi mulalu basi nolinja kwaka obusinga nolinja mukuba mwaso omutwe once I decide the moment I make a decision tukiyita meditation kasita ngenda nze sikolangako decision negirigulatinga mu nsi kyokoze oba okikoze the moment I make a decision making is dictated by the past, what you want to achieve, the current and the future. Ngenda okukola decision sijja kuddayo mba sijja kuddayo ABS absent sir, NBS absent sir, Top TV Talk Radio absent sir, nezisigaddewo nzijjako Channel 44 absent sir, gondi Metro absent sir, nezisigaddewo nzijjako ate nigiye ekirala naye ekyo kyozijjukira hano ku bino eby'omusajja ono wangamba Kasuku bekiba kyekinanyigiriza ebintu byo tulekeraawo yes gireke naye sijja kujogebwa musajja oyo neŋamze emirundi ng'otabusi no waŋambirawo ti beyabe ebbaluwa bagireese nze sirinnya ku UCC nze toddamu kunkyaza sikacapempi kakuba nempaliza kako nga kajogana ako kebaleeta obuleesi ne bakaleeta ng'akalize kugira kagijjeko bakakubenikitawo wako bamutte waliwo kiina amanyindo kiganda ono w'emmengo yakiragira kiina amanyindo bwegati amanyindo mane bwegati oyinzaga nti ennyuma z'abalongozi zifunuse bweziti ngiki kijugana basoma ubwo bwana kakwata bukwasina kakola kwa UCC nkacapempi kange kalagirana ngakati kampabuli nti Museveni ampadde omulimu nti nabakoba minisita nange nyimirira nti nabakobaze amusiniya sinyimirira kati to avoid those embarrassments I cannot go back to government. I do my own things. Yes. Onakulwaleero no nze na principle kwenkolera ompadde enseko obugagga bwannema bata mwana aloga nti mwana there are things I cannot do nagano genda mbwa faza sibisobola nengano genda mmaje sikisobola sinza kubeera minister mu government ya Museveni collective responsibility muzeyibiro yawo dikakati omukazi omulema abona n'abakooba naye nga biliyoni 10 teyazirya wabula omulaba yeekulula bwa nga nakimayoki kati yakimayoki kadaga nankabiro namukuba sokwata katebe nenkakuba nankabiro nemwasa omutwe kakati nzo community murder nga muli mu state of nation era kyogolaba I don't attend the national functions era tebampita nyiza okukwata pipe ku tet njikuba nakalema nemwasa omutwe wali yes kati nsibigendamu omutwe gwange omanyi I'm a honest man very honest nti nze bwe nkubuulira ekintu sinze nkimenyawo nkubuulire negamba nti waliwo okutta abantu mu malwaliro kati kwakendeera you are going to see a bill in parliament regularizing naye gwe niwogamba ti omwana gwe baasala ne bamuggyako omutwe baguletere kadaga tewali yakwatibwa onakulu akulajja kunyonya akulu ayina amawule that's one omwana natta abantu enansana abaana b'abantu have you seen the case progressing
oyo omwana yayikyanga abanna bajjamu obwongo wanudde alyogera anti muse aliko ekibona asonseka bwomutayimbwa mwekizoozi nayogera abamutumanga akulo tasobola mukwata waliwo yinginiya wamasanyalaze mukugu nnyo yali alaga bweru lutwama nebamuteka muleya kitutu namugoba kitutu namusibisa kitutu olunaku lumu ajja kudduka ajja kukwatibwa twabasiba ekibowabowa mwenye bakusiba ekibowa todduka omukazi n'omusiba ekibowabowa nyumba nebwekwata omuliro akomawo nayingira bajja okubakwatira wanaabo kitutu nagoba yasiba lutwama eyasoma tekayina kyakwasoma kaleega ngalabi nosiba omwana wa munno emyaka n'omusiba n'omuteeka mu kkomera kuba ganya okubba kitutu olunaku lumu kitutu ne bwe tuli batufudde ojja kukwatibwa olyogera abakutumanga we are going to have nawandika akatabo kange the kabangali period olunaku lwa iribya dde mujja kulaba nga badduka bannaabakooba abo abakoze ebikolobero ng'ate bannaabwe basirise iribyadde tuliyita olunaku lwa yiribya okuyiribya olaba ennaabakooba ng'adduka olaba abajoze ensaba abaginyaddeko nga batema bali babasajja bakadde nga tebakyasobola kugoba mbaata obalabe ng'ekiri mu kibuga Kampala is reduced to toilet olaba abadduka olaba ng'ejjogo lyonna ligenda libafuutuka ebikoomi by'obujozi bibafuutuka ennyuma bikoomi obusuma n'obujozi bibajoza abantu. I'm telling you it will happen. This day will happen to it. It happens in every country's history. Yiribya olabe baba yiribya olabe n'abakoba bwadduka kujuga bantu kakati nze ebintu byammwe. I'm not a politician. No, nze nalibadde mu university kusomesa, nalibadde ndekola ebyange Mirundi Foundation Research Center, and you come and I give you advice. Obwongo mbuyina obukubuli ekintu empandika paper yange nenjiko obuyagala ebere publicize or not, you go nembikuwa byenkola. Singa bano tebanfuze emyaka 10 nvudde mu gavumenti yamwira mu nnondoola. Why? Omukazi omugobi mbwa atajja kubeera na musajja. Kasasiro omusudde lwaki olwana n'abalalu gwe wasudde Kasasiro kukyale waffe kwaliko omusajja nga bamuyita Nkoola yali muli w'abafu nga yamanyiddwa ye ayogera misana yakuba empaka ne Luka nti omwana mujja mulya ntojja mulya. Luka n'agala kamuziike mu lujja n'aleeta abapoliisi mukaaga ekaliisiza ne sitimesi ku lunaku olwokuna mu lujja sitima zaabwe. Nkoola n'agamba nti nzija sitima zonna zazikiza omulundi ogwo abaserikale ba poliisi basibira kyotera bayita mu lusaalo. Musajja n'atwala omulambo gwe naga nti empaka naziwangudde bakwikibaza bbiya 2 omwana we yawoomye yabadde musava oddako muno neregamu. Nkoola kaakati siriimu bwatta abantu nebatandika okuzika ku makya n'olweggulu babayiwamu amafuta omulambo baguteekako ennusu omulambo baguwa empiso bunkyatu abasezi baleme mujjayo. Nkoola yafulumya press release njagala okulabula ab'ekyalo kino ennyama yange muba mugisudde saagala kuddeyo okuwulira ayiwamu mafuta mu nnyama yange. Bwe muddamu ngenda kulya abaana bamwe abagenda ku ssomero owammwe Joseph Nkoola baddamu okuyiwa emirambo giyiwamu amafuta ate okumanya yali tasaaga nga nekkuba abaana ne bayitamu genda okusoma. Jjajja bwe yafaazaala kitange yamuyita naga nti Nkoola oli abafu bw'olya nnyabo nkutta. Nkoola n'amugaa nti gwe Mirundi nkutya nyoko sijja mulya musonyi naye kojjaawo namulya. Ate nga kituufu jjajja kojja wa taata olubugo baalusanga mu kibira olusembayo. Taata yamugamba nakusonyiwa Nkoola walya kojja naye bw'okwata ku nnyabo ekitakutuukako yekojjaawo namuli ekituufu naye ennyoko yamusonyiye.
Ala Mzee Mirundi. Oyite mbozi. So ogabye wali president is nasebyayo ti owamwe. Owamwe Joseph Nkola. Ngati wali kweko kachi. Kana ba stories twaziwulira agedda katoza byasaga. Haya. Abasajja balingayo. Twalina omwana nakati akyaliwo nga tusome naye ku ssomero naye nga agenda ne mutta ejjanzi ne muliziika n'alijjayo nga tusome naye ku ssomero still around the boy is still around ng'alina tekinologi abaana bajjanga n'amawulu okutereka amawulu bikyemmese nezigalimu bikyemisota nekibabojja biki ku lunch time ne kaleero obwavu bwava dda batugambanga nti buli omu aleeta eminwe gy'amatooke eki n'ettampeko y'ebijanjaalo ng'essomero ligenda kukola ki kyekyemisana basomero lyagulanga emmere waliwo omusajja mumwita Kavuma his children are still around abakafa bwe batebali abo mmotoka y'efofu yategulukuka n'agala kate kaserengeto n'emuwalula ne Pinto bwe yali ti obwongo bw'omuntu bulowooza ti nnyinza ogikola ki agirese neekuba era yamutta ne Pinto bwete bwe yamutta yategulukuka kakati ffe ekyawezesa amawulu ku ssomero gye nasomera omwana yaleeta obugere bwa bebi ku kyalo kwaffe bayitayo mu kisibo naye kati waatire oba abaloko baddukirawo abasezi bakubagana embooko obudde okukya naye nga bakubaganiraki mulambo guli wali mmwe mwatwala luli ebbeere kati ffe tutwala ekisinziiro ffe tulitwala booko neevuga poliisi ekaliisizo ne bagireeta ne babaga nti ate bamukuba amasasi mu bbanga ebitambo bigenda nga batidde ebitambo bayitayo mu kisibo walina nyakereziya y'ematali bakubagana abasezi misanato bakabudde ku kyalo olulimwe mwali ebbeere leero ffe tuli ebbeere kyobala nze mubutabo bwange bwonna mbagamba I was shaped by the village situation. I was shaped by the wisdom of my father. I was shaped by my natural intellect. Tife nga tetulya mu kyalo mama ffe tukuza tetulya mu kyalo could not trust anybody twalondako ssente omuntu azisudde mama natuka tuzizeeyo twajja nazo zaali za mmeka oba 5 nga kuliko ebifaananyi byani byamiini zaali za bbulu nzijjukira nga zino zaali zifaananamu bweziti nga zino olupapulo luno olw'2,000 bwe ruti maama yatugamba muzize bwe muzisanze muzizeeyo nga batya ekitegeeza ebintu ebyo edda byali bituufu kitaffe naffe nga batugamba tolonda ssente omanye ekikwewuunyisa abo gye bazaala nnyina w'abano ba junior mu famire y'emu mwe muzaalibwa jjajja azaala kitange era ebukojja bwa kitange bwe bukojja bw'abano abo ba junior naye balina omugga baguyita kigaba ng'abaana bato bwe babeera guli mayiro ngezi okuva ewaffe kati baali bayita mu kigaba taata n'ajjamu akakulwe abaana baagala nnyo obwennyanja obuto jjajja yamugamba tukazeeyo 6 gwakiro emwa mirundi ozanyisa ki ate akakulwe kange ate wakajjeewo tinakajje mu kigaba tuddeyo 6 gwakiro n'akazza mu kigaba we are brought up but that's why eyo marisia musinyito bamutayibero benyondo tekinensonga nonkuba mu bukedde nti ndi mulalu bayise nyina bamukebera omutwe bukedde abantu balale baga akavudde Kampala mugawulidde tie Museveni ayise mawulisiya bakabere mutabani w'omutwe nje nawase ninkuta kolobyoba kolobusenga oyisi abasinza basonyo niwe kirikola ku bukoyo nane bagamba kane kaddeyo n'olugongogongo lwako kabala saturation kolobya ajja kufa bubi kolobya yefa yeta kusema kolobya kati yavaayo yali tayari kasajja kayo nona abantu ne kabusenga akasajja kolobya ne kabusenga bwakuba abantu ne bagonona nodira omusajja omukulu wa St. Lawrence banne bonna abayivu ayina university bavudde ebweru abaana be waliwo eyo gwe bayita gundi omuwala kati akola administration ku university tulina yajja ewaffe nga nfiiridde omwana wange najja n'akakadde kamu nali simutegedde namutegere naye ono omukyala waabwe namulabawo
naye nga tulina ekyamuleeta nayamba yunivasite yaabwe nti Kabusenga yali amaze okukola ebizimbe ebya yunivasite enanziga balina okukuba eno ey'omusajja ti omusajja aleze n'abaana omusajja yafuna akisidenti ne bamuwanika amagulu abaana bajjanga ne beeba kulubya ne Kabusenga alla abalamuzanga bukambwe abalamuza ku nsi bukambwe abalamuza ne mu ggulu bukambwe kulubya ne Kabusenga alla abalamuzanga bukambwe nfunde na buno obwa red paper bwo bwakubanga bya bwezi naye kulubyanka bw'aba yakulemeddeko nti bujingo eddiguli ye yakipapula simanyi yakikipuli akuba teririko organize etasasum mwe ebigezo byammwe ebyabukedde abaana bye bakola biririko organize bayuneemu naye obusiru buli mu busajja ate bwonna bwavu obusajja bwabukedde bwonna bwavu kubanga ate Kayira ennyumba teyamulema mama Fina yamuwaako naye amadirisha g'emmanju temuli Kayira owabukedde Mirundi kasalo ko Kayira nga ina sente yakwata sente n'awasa omukazi n'agenda n'alongo n'amukwatira mu bibbo n'ayavuwala abantu bw'onyumirwanga okubya omuntu mu mawulire tikakati ng'omusajja ono gw'ogamba okyola yasaba dda kukayigula aveemu alitayalinge ekifo kyammwe akole ki akibaddize era kamukubye kuba what does it mean uniform za police bwe zituuka okukwatibwa ababbi ne basalako kyengera naye kyengera eyo nakugamba nange ewange bajjayo nga beefudda why don't you seal off kyengera and search yes naye bwe tebuli mindful nti omusajja okyola mumugamba nti akolagana n'abaki that's what it means omusajja oba kampuni ebadde ekuba uniform ezo naye ayina abaana basoma naye olunaku lumu balifunzaako owabukedde mu kidaala bali mukuba ne bamuta Jafari Musa akuga nti alina kisuga mukono beera ng'oyitirawo ebizibu byonna ndowooza Muzeeyi Mirundi owulidde bakunyonnyodde naye baabo olina ebyafaayo walaba ku musezi Joseph ani gondi ewaffe ate gwe nakugamba yayina eggaali eyeevuga yokka Constante yayina eggaali nga agiteekamu akapapula negende kalisizo mu katale w'omukinjaaje we timpa kilo 3 najja mu sente ng'eggaali yeevuga yokka neddayo kitange yaŋŋamba oyina ddalu okwatanga kugali ya Costa nga nerole zikifiira abasajja balina amaanyi emmanga naye Muzeeyi Mirundi ngati byakusanga nze naye akantu ke wanyumiza akammalamu enviiri abeebukerewe abakka ne bajjayo ekinusu kugambye n'abaana baavulira ku nnyanja waggulu osanga abasajja abakerewe nga batudde beesa omweso ku nnyanja nga bagituddeko ng'ekiwempe amuteringiyo ku kyalo okwaffe kwaliko abasajja naye ate waliwo abasajja omusajja nakunyumiza embwa enjeru eyajjako kaliisizo waliwo gye wanyumiza eyajja okubanja kakati ate waliwo era abatta abatanzania oli yajja kubanja ne bamutta naye naafa kati abajja ate bagolola omulambo nabo ne bafa 6 kati ate nabajja okujjayo bannabo ne bafa emirambo ne gibeerawo 10 ne basirika kakati omusajja kyava abagamba temusime ekinnya okumpi n'oluguudo olunene buli ayitamu asulemu ennusu bukinajjula nzajjinjazikima mulyoke muzeeke ne basooka bawalaze empaka ne baleeta omusajja ekyalo ne kiyuguuma ne baleeta omusajja mbwaze kubikwata ayayaya kakati bamuleetera embuzi nene bweti n'agamba bukagikwata omutwe agibwandulemu amalusu mu kamwa alyoka ayoje embuzi yakwata
yakwata olulimi lwono gwe baleese newalula oyo yaleka afudde neyingira olusaalo naye n'abayizi tebajereka kugigoberera alanda olunaku lwaleero ddo tosomanga kakatabo ekyalo kyaffe ekyalo kyaffe every time when I'm writing nakana akamuhozi ke nawandise kaweddewo but I give you the background how my father detected malice tata wange kyamufuula popular malice nti abasajja bonna baali bamuwa respect yali ku kyalo nga bamuyita chief very intelligent man. I never saw a problem that Mirundi failed to solve. Sajirabako. And because the naberanga nye waka, abantu webajanga waka, nga bayine ebibaleese nga sivaawo, wakiri nekwe kamuluji. To see how this man called Yohana Mirundi solves the problems. Mirundi nga ine ekimulema. Naga nti one day, nswa ziri malaa. Yali musajja mukambwe yakuba ekifaananyi kya Yosefu omutukuvu n'akimenyaamenya ne bamugoba mwekerezi osangawo omukazi we yaganye omufumbira kyayi ng'akifukamiddeko ate nga Krismasi mutunzi wa kyalabi n'akikuba n'akimenyaamenya nga tayagala mmanya naye kazigizigi yakwata ku kyalo kati nze okukula kwange n'okubeera nti eddiini eyo nakula njipewude buli nkuba lwe yabindabiranga okutonya nga nziruka ewanswa ndabe oba naye etonyayo ng'etonyayo naye enswa yakomawo ng'akuze ekifaananyi n'akiriwa singi 3.5 naye nga yakikuba n'akijjawo kati enswa baba bali mu kirabo ekalagala kati ekalagala muganda ng'akozeewo mukulu inawo ekizimbe kyekyakalina ziringa 5 nze bano nali na projekiti zange zenjagala okukola mu myaka 10 balowooza nti they can suffocate me into submission napigaana ebyo I will get my money at any time I want naye siteereddwako mu lugosi nga ndawo ya mu lugosi kaati nswa yeewola ku kagonja nono yetagenda yayina emiyembe naye nga yagiteekamu obusiisi nga abalalu tetulinyamu anti ye yaginogolangayo ng'agitunda kakati n'amuwola siringi 10 bali ku mwenge kagonja n'agaana zisasula siringi 10 so najje wa Mirundi namuganda obuzibu bwenina buli bwe buti nawoze kagonja siringi zange 10 naye nga 10 kirabwa ng'ekikumi kirabwa nga tekirabwako eringa miliyoni yawo kakati emitwalo siringi 10 naye tewabaddewo abantu bonna babadde batamiivu simanyi bwe nanze mwijjako ngenzeyo ku makya anzijidde efu mwangumye buvumi Mirundi n'atugaa mugende muyite enswa mugende muyite kagonja najja mamu ye bamuyitanga ngalo mwenda yali mukazi mugagga baali abavubuka babiri n'abalekera twin pichi I don't know how this woman was getting money an old woman n'amugamba nswa n'akweka nswa mu nnyumba n'agamba kagonja sani wangalo mwenda siringi za nswa 3 ze yakuwoze lwaki tuzimuwa uyiza obubbi gwe nyakubwata akulekera nswa kagonja n'agamba nti okumanya nswa musiru esiringi 10 kyeyampuze kyafudde kati 3 kati obujuzi webuli muwe 10 agende nswa jangu bakuwe 10 kyogende naye olaba bwe yamutega nti amubanja nti oli abanja 3 naga nti musiru mubbi amanja 10 jade ndio maze okwogera kale gwe kyomanyi kyakubanja kyoba omuwa oli n'avaayo ne bamusasula 10 kye naye yamala mumutega temubanja 10. My father was a highly intelligent man. Namuyigirako ebintu bingi and the village gundi n'ekyalo kyewaffe tikyali kaabaza omanyi ne laddu yaliyo laddu technology omusajja omu bakubagana laddu buli omu natta bakazi ba munne 7. It was my father who consulted them ti abaana babannammwe mbamalawo
ono alima ba oli ali mu nnimiro ba ono alima laddu nga gyeri tekinologi nziyinza okubya laddu nga n'enkuba tetonnya emisana ngonziri so you see oli aba ayimiridde awo nga kati omusana gwaka. I don't know how these people combined on the same village. These were tough people, very tough fellows. Buli kaseera nga babeera n'enkaayana talina omusajja nga muyita matalotalo ng'avuma abaganda bayita mbwebwe oba yali mulungi naye banga mbwebwe kitegeeza ki matalotalo ng'awakula enjuki emisana ttuku ng'abaana abakazi ababaana balina olukusense oba baluyita lusero nga bajjewa matalotalo omusana kati ogwa January tegukyaliyo oguli gwabanga musana naye wali omusana ogwaka mu January awo kati matalotalo yanywanga ttonto kati kwolwo afunye sente n'atandika okunywa walagi kozi nange nali sikimanyi ti enjuki zaagala nnyo ki walagi matalotalo olwasumulula omuzinga enjuki nezifuluma mu mizinga gyonna zigoba matalotalo kuba aliko ki walagi kakati zimugoba kuba aliko ki walagi matalotalo ate batamiivu banne be yali anywa nabo omwenge bo olwamulaba balowooza yazireese azikozesanga kyakulwanya nabo ne batema tewali yamuyamba naye matalotalo yagwa bugu wansi bwati naye baka nge kalagala mukalu tewali muntu yenna enjuki zitabaana zimuliko omwenge bwe gwamugwa anti bwe yassanga ng'atassa walagi nga zeeyongera alamuzeeyi Mirundi olunaku lwayiro mbadde emboozi kati kaluwasa nga walagi nga zeeyongera kujja oba enjuki tezitambula kiro saawa eki matalotalo nga oba gwamugwako oba eki neziddayo matalotalo teyaddamu n'omukazi yali aleese omwana we naye yatema nga naye antidde enjuki yali naye wano nabagamba mbu bagamba awo nti kato we balowooza wali omutwe gw'omwana gwe bagamba nti yatta tewaliwo enjuki naye mbagamba matalotalo mu munono ewaffe aziwakula emisana. How can you say nti omutwe wetugusuubira nga mwina n'abalunzi b'enjuki nti waliwo enjuki? Yes. So me, it helps me. My village background has helped me to understand all characters of people. It gave me a background n'okutya obubbi ti ntya revenge. Era omuneiba kudu yafaawo okulina newanswa waliwo omuwala nga bamuyita Nanziri yazaalibwa mulalu. Gomanyi bebi omulalu alume ebbeere walabako ku bebi omulalu abantu bagwa eddalu nga bakoze. Nanziri yazaalibwa mu ddwaliro ekatisizo nga mulalu mwana bebi n'akuba abasawo n'akola naye wanusi ti maama omukazi yali alaga kalisizo kuzaala mu ddwaliro kakati n'agenda yeeyamba mu lusuku lwa nnyina wa Nanziri aba avaayo namuga nti yoozangalo wano oyitawo kabini omukazi n'ayoola n'amugamba ndi mukazi olubuto lwe lunkoze bwe luti naye naawe ozaalanga. Nanziri yayambala ku lugoye from babyship to when she died. Nanziri never put on a cloth. So to me, when it comes to witchcraft, I know it. When it comes to malice, I know it. When it comes to fighting over something, I know how far people can go. I was prepared by the village. This is what has shaped me. Nti ntuula wansi nembala. Bwe wangobera mu State House in 2014 kuba aliyo bonna wasigalayo omuntu ogwo ne badoni abajja oluvannyuma nabusanyika yaliyo, which means ne bwe naalisigaddeyo era singa sikola ki oliyo. Two, I refuse to be humiliated. Nagan
toyinza kunzija mu kifo nontwala mu kirala naye nze oluvudde mu kifo ekyo emmotoka ne baziteekamu omusala ne bakuteekamu doni yafuna omusala mulala nange eno sigenda. I refuse to accept the advisorship. That is my case. Even recently bampaddeyo ne gratuity, but I don't work for 10 years. Ekyo Museveni yekireka ku kasiimo kange n'emmotoka weeri temuli mafuta yekikutegeeza nti eyo ndowooza yagimpa, eyo emmotoka yagimpa egenda kuba yamanya ate nze saamuvaako. But as we speak today, all of those people who fought to me tebaliiwo. Ye bannaye Amelia ali ku kyeddako zino mukwano gwo. Amelia bamulwanyisa naye mistake gye yakola bo tebanyiiganga ffe ne kati akatanyiiganga nze. First of all nti bo ndowooza president abayita n'abagamba nti have done this because of this, n'abanyonnyola ne bamatira. Abamu abawa ne ssente nti sisobola kutoola na mukazi alinga nankabirwa nga nze kadaga, siza kutoola na mukazi alinga nabakooba nga abonyaabonyeza omukazi afaanana bwati omulema. Ate bannange bannabakooba abo mbasekerera. Bianca was a very beautiful woman nga yakajja mu parliament young. Goloza lwaki bamuyita Nyakayisiki? Nyakayisiki mu lunyolo kitegeeza gwe nali nnoonya mufunye oba nzigyeko ennaku Nakayisiki kyekitegeeza. Naye nolaba omukazi ajjidde si muggo naye akwata obuntu buna bwe buti nabuga n'abakooba n'aliiga omutwe n'aliiga amagomesi yorupe. Abantu abakolima n'abakooba tayinza kufa na mirembe. It will not happen. I'm telling you. Now, when I look at these people, nti omuntu tanyiga omuntu waliwo omusajja alemera ku mukaya munne namulemerako bwe bamukwata naye naye omusajja kyamukola kimu abaamututte mu lusuku waba mu byalo babeeranga mu nsuku amututte mu lusuku era embwa zakubyanga nnyo abakazi. Omusajja yazze Kampala Buganda kuleeta mbugo n'addayo eka embwa ye neyeegalanjula bweti ekubye omukazi emigga egimutta anti embwa eba yamulabye. Embwa kyeraba kyekola kuba omukazi emiggo. Naye omusajja kyamugamba omusajja ono yali ayenda ku muka munne yagenda okulaba muka munne gwe yatutte ng'afuuse nnyina eyafa n'abaddukirize balaba ali ku nnyina eyafa. Anti wa very strong bwobugagga bwo bukuwala kale beera ku nnyoko wegatte ne maama. Yes, kakati me my approach to issues is completely different. I saw the real life. This is what all the younger bagamba nti Mirundi mukambwe werabeko gwe nali nkubye oluyi werabeko omuntu gwe nali nkubye oluyi. President bamugamba nti omusajja ayina ennyondo ayina acid ayina biki yabaga nti ekyo kirungi nnyo njagalayo kyeyo omuntu omu. Acid we bw'atambula ayina eddaluuli yakoze eki naye akwate ku muntu omwamu ekyacid then you come to me. Mirundi disamudi akabukedde kakulebya nekakabusenga oli okuba ebyobusiru n'olemera ku muntu omu nga bujingo nti Mukaakayanja yavuddeyo. Kakati Mukaakayanja yalwanirira abakazi abafumbo abalokole. Where was Jessica when Bishop Kiganda was divorcing his wife? Akasajja kabukedde kakulebya kekakuba omukazi bamuyita Night tulina Oluganda tabeerangako nakasajja musajja wa chapati naye Kiganda yatuuka ekiseera ayagala awasa ate teyawasa Munnayuganda yawasa Muzimbabwe aba wano tebategeera naye ate bagenda mu kkanisa ye ate agatta n'okugatta gwe nga wabajja walala. Kiganda was a humble man. Omukazi oyo yamusangira baana bataano. Did Kiganda take any of the children to DNA? Where was Jessica when Kiganda was divorcing his wife? Netufuna ono omuwala Muteesaasira, the wife of a pastor, the pastor's wife eyayimbanga Jody
Yes. When they broke, when the marriage hit the rock, where was Jessica? When Manjeri had problems with her husband, where was Jessica? When Namutebi took allegedly Kula Ngaina Mukaziwe, where was Jessica? Was she young, not yet married? Why would you? So you see, never mubera kakati ffe tukiyita kubojja ku luwonzi. Nyaffe yatugamba nga tubojjanga omuntu ku luwonzi. Enkoko eseggwanga ebeera ebojja ginnewayo ku luwonzi. Never fight a person endlessly. Ne mu military science, whoever captures Kampala must leave the Jinja Road ngeri open. Mu military tetukola saako. No. Military science, you cannot make an ambush of a circle. You must create an escape route for the enemy. Two, military science, never follow a disparate army. Bwebabula kubo batayiza, omanye kapa gitayirize mu nyumba, gitayirize mu fumbiro, olabe bwezimba ng'engo. Era kapa yatta omuvubuka ne girlfriend we. Baaleka enkoko yaabwe nga bagiriddeko half. Ne bakomawo bagenda okulaba nga ebifi by'enkoko bikola ki bifuluma bwebiri wezi kapa yayingiddemu ne bagitayiririzaamu. Kapa yayuza omuvubuka when this kapa ngeri cornered omusajja omulala najja ategeera tewaliwo omukagga amwagalira mukazi we n'akwata kapezi n'aseka mu kutiya omuli ebinzaali bya kamulala azivuga ku boda zijja zifeta n'alyoka agula ensawo n'azigunda mugundi mu bbala omwali omukazi n'omusiguzi naggalawo ekijji. Kapa zadda bataano. Kapa zatta abantu bataano ate yabayamba yeyajjako ettaano. Omanyi kapa gwe nga kamulere yakigenze maaso ne mu nnyindo yezivuga ku boda ngazi bandaye sokolideo katiri Haji Jafari Musa musajja afaina kisoga mukono abayina ebizibu akalango kalabye n'ennamba gendayo akwateko akuyambeko. Haji Jafari Musa sebo tujje sawa yonna ate Jaffa tayingira namugamba tuyingira mbya kunyaka bakabandu waliwo omusamizeere eyo waffe yayina omuzoobu bw'ogenda okubata amayimbe ng'akusaba ebintu bingi ng'omukazi asigala ng'oyamuwasa ne waliwo omusajja yamubonereza munsi abantu bagezi. Never provoke everybody. That's why me nze nkoma ku political battles ate in many cases zinwanira abantu naye nze to engage with somebody for a long time ng'onyigiriza nkiremerako. Kakati omusajja oli yamutunza ebibanja bye nga nti akwata mayembe. Sajja agenda okuddayo ng'amuzaddemu abaana abo amutumye ssente atunze ebibanja abimaze. Omukazi omugamba okuddayo ng'ate akyaddayo. Sajja kye yakola ng'agenda ayiga timba nga bamumukwatira ng'amuteeka mu kutiya ng'atuma omuntu muganda we ono omusawo bwe yali tamanyi. Timba bamulitira ku booda ali mu kutiya. Sajja n'amugamba jjajja kyewantuma nkireesi. Yalowooza nti oba kisambi kyante oba kiki. Musawo muganda nakka emimbali ate wabeerayo mafumu tewali mulyango. Sajja n'alyoka asumulula timba naggalawo. Timba yazinga omusamize bagenda mumula aba yagamba bali abewakaawe nti muwulire enduulu eri mu ssabo tayina waayitira emimbali teri luggi. Basanga mutwe gwe gusigaddeyo nga Timba amumize kukwana mukamunne. Yes, never follow. My argument is when you pursue somebody don't you have an alternative? Nabagambye nti mu Africa ekibakola obubi mugenda ne mukolanga debating society. The teacher and the doctor, who is more important to society? Kati mwene muba ku kintu kimu. Instead of providing an alternative, the president has said one way of popularizing sciences in schools is to pay science teachers more money. Kakati ate mmwe mudda ku kimu tekisoboka. No.
Me, that's how I make my money. I come in and tell you, no, look what Museveni wants to achieve. Can't we have any other or another alternative where we can achieve the same Museveni's objective? Tetujirina. Now, nga tetudaba kweyongerayo nnyo, njagala tunuulire issue ya NUP. Issue ya NUP naye njasooka oggyeko tucreating space wano tulyoke tukomewo ne issue ya NUP. Kuba naye ekutte wansi ne waggulu. Nyangu nnyo.